ffenna lyakwagalana kyekirawo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kye kitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirawo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kye kitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Weewaawo okwagalana kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Tukomyewo nate ku programu yaffe Katonda akwagaza ki Wonders Just buli lwa Sunday ssaawa 4 tuba tutuuse wano ku programu yo. Abalabi baffe abalungi ffe tutumiddeko wano ku Healing Garden ate era restaurant eya Skyview Restaurant wetusinziirira. Umali kutumiddeko webale kulaba Wonders Just webale kulaba programu yaffe ne family yonna n'abalaba mwe namba tumiddeko. Wiiki ewedde twayogera ku mulenzi omuto Joseph eyasuulibwa baganda be mu Kinnya eyali omulenzi omuto naye nga tayagalwa baganda olw'obuganzi. Ne wiiki eno tugenda kwongereza ku mulamwa gwaffe gwe gumu era tugenda kwogera ku Joseph yeerandiza atya. Weewaawo akola obubi akwerabiza Katonda naye ggwe towalananga kibi olw'ekibi. Kale mukwano abatulaba bassebo ne bannyabo n'abatuwuliriza ku programu eno ku mukutu guno Wonders Just twebaza Katonda nate nti tukomyewo gye muli mwebala abatugoberera ne mu respondinga ne messages. Katonda yeebazibwe mulamwa gwe twaliko wiiki ewedde naye kaakano tukomyewo. Mukadde waffe omusumba nga bw'atugambye nti weewaawo akola obubi akwerabiza Katonda naye ggwe towalananga kibi lwa kibi. Gwe mulamwa gwe tukomyewo nagwo olwaleero kale tubaagaliza okutuwuliriza obulungi ate n'otulaba ate Mukama ebigambo bino bye twogera byongere okuzimba obulamu bwaffe obw'omwoyo ate era n'obw'omubiri. Yusufu ng'ali mu maka ga Potifali nga mutunde okabulirako n'agenda n'akola birungi byereere. Enkoko ne zeeyongera okubiika, obugagga ne bweyongera mu nnyumba, laavu ya Potifali ne his wife ne yeeyongera, abaana ne balaba mukisa, buli kintu kyonna mukisa. Kati tulaba wano kyayiwuula. Kati nga bwe tunaagamba ffe tweyanziza kakyayi kaffe wa Skyview Restaurant. Mukama ogamba Mukama akuwa omukisa. Ng'olyoka olaba omukisa ogutali buyinike. Ogutaliiko buyinike. Egyo gye mugamba kisa egyo giriko obuyinike. Naye tegutaliiko ogwaffe gwe tusaba teguliko buyinike. Katonda gwakuwanga n'agukuwa agukuwa ate n'akuweera ki? N'akuweera. Nkyogere tewali muntu asobola kubba mukisa. Abantu bannyo gamba yamubbako omukisa naye tewali muntu asobola kubbako mukisa. Njalaga nti ekiseera kiyinza kubanga tekinnatuuka butuusi naye tewali asobola kubbako mukisa. Ogugwo ne bwe guliba gutya ogwa Saala yagufunira ku Emeka. Bameka abaali bazaala mu biseera ebyo. Gamba buulireko mikwano gyaffe mmwe abatulaba ne mwenna abatugoberera. Katonda gwe yawadde omukisa tomulwanyisanga naye mwegatteko bwegasi akumansulireko ku mukisa ogwo. Yembeera yemu gye tulaba Yusufu bamuwa omukisa. Yalina omukisa n'atambula nagwo buli mbeera nti bamusudde naye n'agenda eri. Alina omukisa. Alina omukisa. Bamusuula mu bunnya n'omukisa. Bamujja mu bunnya n'omukisa. Bamutunda n'omukisa. Agende wa Potifali n'omukisa. Ayingira ekkomera n'omukisa. Omukisa gwe nze ndaba gutandikira na kuva waka. Okuviira ddala waka gwe baatungira ekyambalo ekyenjawulo era yaloota era ye yali asembayo. Livaloni n'okubanga yali asembayo
nti balastibon nga bwetwali tugamba tumanyi okubaagala ennyo naye era olabanga n'ebyafuna byeyafunanga nga byanjawulo amakulu nti n'omukisa yatandika nagwo okuva ewaka ate naffe tulina okukkiriza oga nti n'omukisa guva waka gutandikira waka. kati nebuuza ani yayambala ekyambalo kya Yusufu? Tebamwogeraawo anti nedda tewali yakyambala, buli muntu yakitya kwe kukisiigako omusaayi bakitwale evidence ewa taata. Simanyi olaba ebyowomukisa tulina emikisa gya mirundi naye katwogereko emeka. Eriyo omukisa Katonda gwakuwa n'ozaalibwa nagwo ogwo gugwo. Eriyo omukisa ogw'abazadde bo. Bebe tuwulira nga bagamba nti bw'otassa mu bazadde bo kitiibwa kitawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi. Ogwo namba 2. Ekyokubiri mmwe abawala nga ogenda okufumbirwa ekikuzaayo mu bakadde bo bakusabira omukisa. Ogwo gwe baasabira ani? Owedda Rebeka. Bakadde bange agenda obeere maama w'amaki. Era mmwe abatulaba wonders just nga tonnagenda wa kitaawo na nnyoko bakusabira omukisa mu ddya gy'oli obulamu ako. N'ensonga ey'okusatu y'omukisa gwe weekoleredde notabba ng'okubba kyoyagadde anti mumbeera gye tubeera mu community zetubeera ku mutima kabisa. Omutima kugamba omukisa gwe weekoledde your relationship yo ne bantu banno. Reverend Kafeero, how are you there? Omukisa gwe weekoledde ne bantu banno ne bakubudamya ne bakusenza kati buli lwoli lw'omukolera obulungi akomekereza bwati Mukama akuwa omukisa. Ogwo gwe weekoledde. Nze nombeera mmanyi olumu nti omuntu wakugamba Mukama akuwa omukisa nze nkitwala nti Katonda agenda kumpa naye sikitwala nti ompadde omukisa omunene ate kuba already nina omukisa ogwani. Omanyi nti oyinza okweyononera omukisa gwo by denying my signature, by denying signing my paper. Oli bwagenda okuva ku mmeeza eyo mu ofiisi yo nagamba kale nga bwandabize ennaku bwati ate ekibi ky'abakolimi kankibabuuliremu abatulaba. Lindako katono. Ekibi ky'abakolimi oli olukolima takoma ku ggwe adda ku baana bo. N'agamba nti nga bwanumiza bwati nsaba azaala omwana n'omwana we naye akituukeko kino. Ebyo bye mugamba mwe ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Njagala eveeyo omuntu omwandaga ennyumba ya kamunye weeri. Kamunye asulawa anti bwa gye kiri ntwalaayo. Zikuziza omusajja yasiibye nga atradinga ku social media yabadde akolima nti abatubye sente za covid tubakolimira covid abatwale covid abeere mu bitanda byabwe abeere ku baana baabwe maama oluddako tugenda kwogera nti dduka ekikolimo oyo nagwo gwegenda kuba musomo gwaffe. Dduka ki? Ekikolimo. Naye as per now mukkirize tuluka omukisa gwa Yusufu. Olaba Reverend waliwo we bagamba nti ebyo byonna anti waliwo we bagamba ekibi ekisikire. Naye bwe tusoma New Testament bagamba nti byonna babyozaawo n'omusajja wa Kristo. Kakati olunakola otya gwe bw'ozaalibwa byonna byalongooka dda tulugunya banno kubanga babyozaawo olabe oba ensiine n'ogiwanga. Kati era still biba bikyanondoola ng'olwedde babyoza. Ekyokukola anti kugambye tulina omukisa ogwa Katonda gwakuwa, tulina omukisa ogw'abazadde, tulina omukisa gwe weekoledde. Kati nantezo olina okukola obeere n'omukisa mu nsi eno gyemu. Ekitegeeza we sikola kibi kiri kiba tekinnondoola. Ekiriwo kyo anti bagenda bagamba nti ekibi ekisikire bw'abanga bajjajja bange be babikola nze ate biba binkwatirako byakutteko dda. Bajjajjaffe okujjako guno omulembe gwe mutabudde oluzaala omwana nemutumira erinnya mu ddwaliro
naye abaana twabatwalanga ewa bajjajjaabwe jjajja n'alonda erinnya ng'alina layini kwakijja male kakati nga simon family nkitigiira male bwe bamutuuma male nkitigiira bulungi neyamuwa eryamale mumanyi okiraba tanyabo kati nanteza kakati nga banoonya mu basenga oba mu bajjajjaabe jjajja nanteza ali atya okiraba waliwo amanya waliwo amannya agamu Reverend nga bwagambye nti amannya agamu bagatuuma abaana nga ga mikisa ate amannya agamu nga galiko ki galina gye gaava nga Reverend gagambye nti waliyo ekika ekimu nga kirina erinnya lyekitatuuma Reverend linnya kyeri amannya amangi okusinziira ku kika kakati bano bajjajja jjajja w'abaana alina history ya family eriyo erinnya W sigogedde kubanga linda okuba nga lifaanana n'omu ku batulaba tugamba nga olinnya eryo mu kika ky'ewaabwe ojjajja yeetuga bwetuzi okitegeera kati ne mulituuma omwana okukakana ekikonkono kimanyi the cast follows kyekikonkono nga okukakana buli gwe batuuma erinnya eryo bwatyo bwe yeeyisa eryomulala nga yali mutemu kyobalaba amanya nga bagamba nti baganda bwe basobola okubanga ekika kyonna kyavu n'ovaamu omuntu ogwo ekika ekyavu kati tekiriyo asobola okubeera omutemu naye nga ye n'akyuka natabeera mutemu alikyukirawa bakubiri ng'atadde ng'aliko ekisa kya Mukama nga kitya gwe tuuma omwana linnya litegeerekeka tuuma omwana erinnya eritegeerekeka owulidde waliyo families kyogamba ezimu nti oba basezi omwana ne mubaamu atali musezi ogamba ekitambo kimalayo ennyumba yonna ekitambo tekimalayo ennyumba yonna bwasobola okubeera nga ameketa amannyo efamire eringanga muwogo oludda akaawa oludda awomerera eyo ye famire kati bazadde baffe kye baba batunula eriyo amannya agatatuumwa okusinziira ku baabo bye baakola okiwudde maama bagiyitaani ando nsanga omuzadde n'atuuma omwana erinnya kola zikulabe ennaku ogamba oyo tezimulya paka lwalifa najja lwambi nga Jabez tezamulya Jabez yazisabira naawe osaba osaba biki kakati gwe omuzadde gwotaasa omwana naawe anti ngamba kati Jabez nga bamutuuma erinnya n'asaba nga ye kyamuvaako kakati bwe kyatukula kutuuka wano wakafuna bajabez bameka bewalabi oli yali jabezi Katonda namuwa omukisa bwe yasaba naye kakati kubanga erinnya jabezi listandinga in lwa buyinike lwabuki onankubadde enjiri tugibuulidde emikisa tugisomye tugisabye naye naabatizayo gwe bayita jabezi ani gwoyingiza mu bwana wo obuyinike kiringa bw'otabatizanga ku Yuda Isikalioti naye nga linnya liri mu Bayibuli mpulira ku bantu be bayita Juda Yuda Tadeo ati Yuda ddala erinnya lya Yuda lirimulaga naye oli Yuda Isikalioti Zunga Mukama Zunga oyo tazunga buzunzi mu nsi eno ate welibeera nga ekigambo si kya Luganda nga kyakikaki anti toyinza kutuuma mwana kyotategeera ng'ogamba ekigambo si kya Luganda kiki lwaki omutuuma ekitali kya naye kyemugamba teriyo omwana gwe bayita Kayini taliyo atulaba amanye bulungi nti erinnya Yuda si bbi naye oba Yuda Tadeo ng'amala ge bongerako naye kasitoleeta Yuda Isikalioti ne bw'okutula n'ogamba nti Isikalioti ani ntuula naawe siyinza kwambaza mwana wo kinankano kikwa ntuula naawe ng'omuzadde ne tumala okubitereeza nedda nnyawo nanti kati sitaasa ggwe gwoba kubanga oba obuze ntaasa mwana wo ye tetutuula ku mmeeza negaa nti kamutuumeyo eryanga eryerisa
problem. tulaba Yusufu mu nyumba ya Potifari kyekiddako nga Yusufu ng'amaze okulabika nga wa mukisa era nga ali wamu ne Katonda mu nyumba ya Potifari. Kino njagala nkyogere bwe nti okuba ng'olina omukisa tekikuggyako kuyita mu kusoomoozebwa. Ekiringa omuntu agamba nti nze nalokoka sitaani nanvaako. In fact gwe oli mu target gwe gwe yeeta gwe anti waddukayo ewuwe kati nkukomyawo ntya gwe gwasinga okukuba eyamuddukako mbadde manyi nti kendokose byange biwedde toli mu safe zone. Era kyobalaba abantu abamu in fact anu badduse mu kulokoka nga agamba nanoonya emirembe ne gimbula bwe yayatula Kristo n'alowooza nti buli kintu kiwedde. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga tulabanga abalokole be basinga okubeera babataamingamu nti basinga okuba bava osanga omuntu ng'agamba yalokoka naye ng'olaba bannange embeera gy'alimu naawe atali mulokole ng'olaba enkyuka webaleetera egamba nti okulokoka kugoberera Kristo kuleka bibi nagoberera Kristo ate nga yagaa nti yagala okungoberera weetikka musaalaba gwo nongoberera kati omusaalaba si mwangu kwetikka nabyo weerekereza bingi kakati naye tekikuggyako nti kakati okuva lwe nalokoka ndi bulungi. Osobola okuba obulungi naye oba mu mikono gy'omulabe all the time gwe gwasinga okweda. Kati okufaanana Yusufu wadde nga yalina omukisa buli kyeyakwatako ne kiba kya mukisa n'akola bulungi ne byeyongera byasanga mu nnyumba ya Potifari. Ebizibu abaganda bagamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi byamala ne bimujjira ebimulondola wadde omukisa nga yagulina naye era omuntu alina omukisa tulaba nga gyagenda gye tweyongera n'omukisa gwagenda nagwo. Yusufu yali nga bwe twayogedde eri okusanga ebizibu kitundutundu ku bulamu bwaffe kyekimu ku bintu byotayinza kwewoleka ne mukama waffe yabiyitamu. Era bw'oba tosanga bizibu oli ku nsi ndala toli kwenu. Njagala tutegeere omuntu alina omukisa yateeka okufuna okusoomozebwa n'ayita mu kusoomozebwa ng'omukisa gwe gulabika. Era gwali awo bw'oba tolina kusoomozebwa si ye challenges nga tolina mbuba emikisa wejjeemu ng'owangudde. Bw'owangula onolaba omukisa nti omusajja oyo alina omuki kakati kankuwa ekyokulabirako. Omugaati guno gwe tulidde ani agutufumbidde? Bekeri bagiyita batya eno? Singa teyatandika bekeri eno twandiridde omugaati. Kakati guno gwe mukisa ketumaze okulya guno omugaati eyo bekeri emaze okutunda. Ogwo gwe mukisa obaako kyokola abantu ne bakiraba. Kakati bw'oba ojjukira tanuulu ye yabadde nga bateekamu emigaati n'ebirala ne gyavudde gye bavudde n'omulenzi we okutuuka we batuuse wano si kisa kya Katonda atasoomozebwa. Omukisa bwe gutagezesebwa omukisa guteekwa kugezesebwa. Okitegedde ekyo. Ekirala njagala kino tukitegeere bulungi mikwano gyange era mikwano gyaffe nti buli lw'osenguka setaani gwobeera omulabe wa sitaani asooka. Akuba gwe ogenda nogaa nti wano abalokose bafuna okusoomozebwa era kungi kubanga oba omulabe bakuba. Naye bw'oba oli mu teritole ye mwogera lulimi lumu sitaani ye munno ye muganda wo n'olyoka oyatula ŋŋaanye sitaani n'ebikolwa bye byonna n'oggumizibwa n'amalala gonna ag'ensimbi ganyi k'oyatulabe kankukube naawe ondabe. Wadde nga Yusufu yali atambulirwako omukisa nga alina omukisa mu buli kintu kyakola naye era yasanga challenges nyingi okusoomoozebwa. Reverend, okusoomoozebwa kuno kwayisa kutya Yusufu? Yusufu okusookera ddala era nga bwe tugambye nti wadde nga yali wa mukisa naye ebyo byali tebyewalika era byajja. Era kiringa Bayibuli bwegamba nti ebyesitaza tebireerwa kujja naye zimusanzo yabireeta. Kati Yusufu ebyesitaza byamusanga naye byamusanga n'omukisa gwe nga bwe twagee yali musajja mulungi muvubuka mugogoofu
muvubuka omulungi nga bwolaba Simon awo sajja muvubuka omulungi omanya ne kakati Yusufu atuuka ekiseera ewaka we yabeeranga abaami anti omanyi batambula okukola emirimu mukulu oli yali mukulu w'abambowa yali ali ku mirimu emitongole mukyala wa Potifaali n'agenda atunuulira evvubuka erirungi evvubuka erigogoofu erirabika obulungi erito n'alyegomba bwe yalyegomba ennaku zino livubuka siri eryamugamba mukyala yalyegambira ti naye owaayo olowooza otya bwolaba mu butugira bwe tuti olw'okuba yalika entiisa ya Katonda Yusufu yagaana puropoozo ya mukyala wa Potifaali ey'okwebaka naye naddiiru n'agiddukamu n'agivaamu kaakati ekintu ekyo omukyala kyamuswaza nnyo either yalowooza nti Yusufu ajja kwogera oba si ekyo omuntu bw'ati aba muzibu okuddamu okutunulako mu maaso nga mubeera mu nju mwenna omukyala n'asala amagezi era tulaba Yusufu ng'adduka n'adduka n'ekyambalo n'akirekera omukyala yali adduka ng'amwesimattulako ono n'asigaza ekyambalo era ekyambalo ekyo oluvannyuma kyakozesanga obujulizi nga bbaawo akomyewo n'akaaba n'amaziga n'agaba omusajja ono gwe wagula n'oleeta wano yadaagala kunkwata n'ekyambalo kye kiki kino bwe bujulizi kati naawe ne bw'obeera ggwe nga ggwe mwami wawakaawo nga wagula omuddu w'omuleesaawo tosobola kumuleka n'ayinaayina Potifaayi naye mu busungu obungi n'alagira omusajja ne bamukuba mu kkomera omulenzi aba yes ne bamukuba mu kkomera naye era tulabanga ne mu kkomera ayingirayo n'omukisa gwe nga bwe omukisa gwa Yusufu gweyoleka kutya mu kkomera gyagenze bingi ebiriyo ekimu ku obubonero bw'omukisa Katonda bye yateeka mu Yusufu kuloota na kutaputa birooto yagenda nabyo ekyo nekikuyigiriza kino ekisookerwako ddala nti mu bulamu bw'ensi eno mu bulamu bwaki mwenna abali ku puroguramu yaffe okukwana n'okukwanibwa kitundu kyakubeerawo kwaffe okukwana n'okukwanibwa kitundu kyakubeerawo kwaffe naye lowooza ankwana yaani antwala wa ekisa kya Katonda kyabeera ku Yusufu tekimuga nti ono somebody's wife kati my master's wife omanyi abakyala wama temunyiiga ne bwe munanyiiga temujja kumukuba era bajja kusa eri abakyala abaabanene omanyi abanene abo bali bize mu biri ebirala kati bizinesi eri endala tebagitwala nnyo nga nsonga kati bano badriva balala be bakola emirimu kakati muka Potifaali yali alowooza nti ono omwana ajja kukola omulimu naye omwana yamanya ekyama ono this is my master's wife ekyo no kireeta kwawula ng'onolaba omukisa kugenda maaso yawula ebibyo mu bitali yawula ebibyo mu bitali bibyo nga tonayawula kirungi na kibi sooka oyawula ebibyo mu bitali bibyo omala okwawula ebibyo mu bitali bibyo n'olyoka olaba ekirungi n'ekitali kirungi n'olaba ekisaana n'ekitasaana olwo tulaba nga Yusufu adduka aleka ekyambalo mulembe kuno omanyi ku mulembe kuno erinnya libandibadde bamuyita oyo Yusufu olina akuleetera ddiiru ng'eyo n'obuuka n'odduka mu ddirisa n'obuuka bakuyita fwala Yusufu addukira wa bamugize kaakati tulaba Fala nga amaze okudduka nga bwe mu kwotisi nga bwe twandimutaamiize ow'ebiseera bino yasigalawo ewaka of course kuba yali talina gy'alaga era nga bamuwaabira waali era omukulu yamuyita amubuuza ebyabaddewo naye of course nga tebyali bituufu omukulu Yusufu teyawoza apana omanyi bw'ataawaabira mukama we
teyawoza teyawoza mbadde manyi nti agenda kugamba nti nedda mukama wange kyabadde naye kakati jjajjange nanteza katubeere bamazima nze naawe katwegezeeko fe abameka bali kambaleke nabali kakati ngojja ogamba nti muzukulu wange yabadde alina byaŋŋamba eriyawakana naga nti eriyawakana nanteza kyagamba kyekituufu abasajja tetulina atuwolereza ati twabadde babiri ati bali baali babiri ataani kwolwo anti kwolwo yakemebwa n'amugambako bakubiri ekigambo ky'omusajja n'omukazi nga muli aba kijja luvannyuma nnyo naye gwe omusajja wano basooka kukomerera towona kakati ekyomusajja kijja luvannyuma kuba tulabyeko ku basajja omwami omu njamwogerako mukama amuwummuza emirembe naye yali ayogera ku rediyo n'agamba nti nkedde ku makya gyendaga nga ngenda kubuulira njiri naye nsanze omukyala ne mmutwalako mu mmotoka si lwa bubi bw'atuuse waaviiramu naŋŋamba mpeezange nambuuza ezizo zitya nti mpeezange nambuuza zenkuwa zaaki namugaba tubadde ffenna twasuze ffenna naye yamusanga ku kkubo ku makya ng'amuleetako olwo sitoola ekyuka njagala ezange bw'ogaana ngenda kukuba enduulu kakati omuntu ogenda okweyambula ekyo ate ebiseera ebisinga n'abamawulire banyuma ne bwe kibanga bwe bamanya nti kyabadde si kituufu bano basayimoni bw'atuuka okulaga nti tekyabadde kituufu takissa ku front page nga bwe yakussa ku mutwe okasanga nga katono nnyo tekenkana na ssimu eyo munda toyinza nakalaba kakati waliwo ebintu ebimu nga toyinza kukyeyambula naddala kati kufa nga toyinza kukyeyambula bw'oba kikwambaza era omusajja wa katonda yakwata sente n'azimuwa emitwalo 10 kati embeera yemu gye tulaba Yusufu alimu teyanyega maama wange jjajjange nanteza ekyo omusajja yenna atulaba atuwuliriza towoza katonda akutolosa buki butolosa bano bali bayasi bawumbawumbadde ekintu bakiwunzika dda kakati era kati mwabalina emmotoka nge kyembawa amagezi gembawa nze sitwala mukyala mu mmotoka muveeko sijja genda yiri omusamali alijja edda naye kakati bantu batabuse abantu batabuse kati nga mu mmotoka ndimu bwomu ofuna taata maama nga ndimu bwaki bwomu okuyimirira okuteekamu omukyala mbwako si kutya abasajja bayise genda yiri ate onowooza naani bamusanze mu mmotoka yo muleke ku kkubo oyinza n'okusanganga gwotwalako abadde anuwa nebaga gwasibudde mukagundi olwo nga towoza mukama amanyi ebibyo mukama abimanyi naye ne wadde abimanyi yatulekera okumanya n'okutegeera Yusufu ekyamutaasa ye yagamba sijja kuwoza kuleka nga ate nnyononye relationship ya mukama wange ne mukyala we okategeddeako kakati naffe twagala tuwumbewumbe si bwe guli taata twagala tuwumbewumbe Yusufu tukyamwongera ne ku sande jjeeraani Yusufu tumulinayo emirundi ng'esatu emirala tulyoke tulabe ekigambo kiri towalananga kibi kyekijja okuwunzikira ki ddala tutandise obulamu bwa Yusufu nga tugaa nti newankubadde akolobya akwerabiza Katonda naye towalananga kibi olw'ekibi paka eyo gye tugenda mu maaso lwe lugendo olututuusa ku ekyo kakati njala towooza omanyi tayagala kuwona maka ate waliwo ebintu ebimu nga ne bw'onowooza
tolina kyeweetaasa asirisa akola ki asinga negyewunzikira gye kyewunzikirayo katonda gyakuweera omuki omukisa Reverend Enoch gattawo sabe yesebo neyanziza nnyo kakati Yusufu ono tukomyo nga tumulaba wano nga kuba tuwunzika programu yaffe eno nga tumulaba nga ayingidde ekkomera naye twagambye nti Yusufu ayingira ekkomera n'omukisa gwe gwe tujja okulaba mu programu eddako era tumulaba nga ne mu kkomera bwe yatuukayo ne basibe banne bamwagala olw'okuba yagenda n'omukisa gwe ate era okudda ku mulamwa guno nga nti teyawalana kibi yali asobola okwewozaako wa mukama we teyabadde ankwata naye era kati nga bwe tugambye nti kati kufa abasajja kizibu n'omusajja muvubuka yali alabika bulungi nga ne Potifaali kizibu okugamba nti ate nga w'amaanyi olunyiriri luno lwe tugenda okunzika nalwo lubereberye 3:21 ayingira ekkomera ayingira ki wagamba we bati nti naye Mukama owulira maama ngobereragana naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera nziramu yongeza ku ddoboozi lyo ti naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera eyo yesaala yaffe gye tugenda okusabira mu mbeera gy'olimu eriringa ekkomera naye Mukama akuweereyo omukisa gwolenga this covid epidemic gye tuyitamu oli waka omulimu tolina ne sente tolina waliwo embeera gy'oyitamu eyokusesenseko kankubulire mbadde nakasente kae katono sikangi nnyo nenkateeka mu bayibuli ey'oluzungu ate bwe nkutte eya Luganda kati wano ndi zero niyo Katonda n'akulagirayo omuki omukisa kakati mukwano gwe Katonda akulagirayo omukisa mu mbeera gy'oyitamu Katonda akulagiremu omukisa Katonda amusajja ayingira mu kkomera naye ng'ayingira mu kkomera nga Katonda amulagiddemu omukisa otegedde maama wange eriyo abaagala okaabe naye abakwagala okukaaba egyo gye balowooza gye wonookaabira gy'onoolabira omuki gy'onoolabira omukisa tajja kuzaala Katonda abaana ajja bakuwa bwe tunaava mu lockdown omulimu gunaaba guweddewo tegujja kuggwaawo eyo Katonda gy'anaakulabira omuki gy'anaakuweera omukisa naye manya ekikyo n'ekitali kikyo yawula yawula ekyo mutali kikyo otherwise bw'onoobigattagatta oba owedde Katonda yebazibwe olwa programu yaffe eno Mukama yebazibwe oluganda Reverend Enoch Musasiza agenda kutuwumbawumba naye nga tugamba nti Katonda bw'akuwa omukisa teri agenda kukujjako teri agenda kukola ki waddaaka maama Faith Katonda akuwa omukisa n'omwami wo n'ennyumba yo yonna Simon Katonda akuwa omukisa n'ennyumba yo n'ebibyo byonna nandiza Katonda akuwa omukisa n'ennyumba yo n'ebibyo byonna Reverend Enoch Katonda akuwa omukisa ne byonna ne ffenna atuwa omukisa mwenna abali ku programu ya Faani Wonders Just mwenna abali e Bulaya abali America abali yonna gye muli mwenna Katonda abawa omukisa waliwo atulaba nga tolina kyamisana naye Katonda ekyemisana akireeta oli atonywe omuweera obujuliro eriyo abalala walities zero nga terandiroodi wiiki eno akubadde bubi naye Katonda agattewo kati mulimu excitement ya messages mulinda ka message kali abantu muli kasimu ke mutunuulira olukalala ate lwabitabudde naye byonna Katonda yasigadde yaani oba zizze wazinajja ddi zirijje bwe zitazijja atunajja tuwa tujja kubaawo tubaagaliza wiiki eweereddwa omukisa mwebale ate mwebale nnyo njagala nange okumaliriza nga nkugumya gwe muganda nga atulaba n'atuwuliriza nti embeera gy'oyitamu olwaleero enkeera bugenda kuba bujulizi
bayibuli egamba nti amaziga gabaawo nga buzibye naye bwe butya essanyu liyingira. Akati mukwano njagala kugumya biringa ebizitoyo olwaleero naye Mukama mwesigwa, biringa ebiganye naye Katonda waali. Ennaku zino mukadde wange ono gwe tuli naye alina ekigambo kyayongedde tuyigiriza era nze nkyenyumiririzaamu nnyo nti ffe tufuuke ensigo Katonda abeere omusizi, nti ate omusizi talya nsigo. Era ekigambo ekyo kituyigiriza kitukoze bulungi nti ffe tubeere ensigo Katonda abeere omusizi, kubanga omusizi talya nsigo ye. Mikwano njagala bagamba nti ffe tuli nsigo, omusizi tagenda kulya nsigo ye. Njagala kubaagaliza ekisa kya Katonda. Katusabe. Katonda affe ekisa kingi ataggwaawo. Tukwebaza tukugulumiza kubanga oli mukulu. Tukwebaza olw'ebyekisa by'okoze mu bulamu bwaffe. Weebale tukuuma, weebale tugabirira, weebale tulera. Weebale Mukama w'otusomoseza awamu tubadde tulowooza nti wagaanye. Ewamu nga waliwo okulemerwa naye Katonda waffe n'otuyimusa n'ogolola omukono gwo ne gutayimpa wala. Mukama weebaze olina embeera z'otuyisizaamu n'endala z'okyatuyisaamu Mukama. Wakati nga bizitoye naye Katonda waffe otuwa ekisa kyo. Mukama tubeere tuleme kutunuulira bye tuyitamu naye amaaso gaffe tugatunuulize ggwe, kubanga gwe mubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku, gw'otulwanirira, gw'otuwanirira, gw'otugabirira. Katonda waffe tuwa ekisa kyo. Eri abatulaba Mukama abali ebweru w'eggwanga, abali kuno Mukama ffenna bye tuyitamu obimanyi. Mukama yongera okutukuuma, yongera okutuwa omwoyo oyo ow'ekisa. Mukama anaatuwaniriranga, anaatuluŋŋamyanga. Kitaffe ow'ekisa ekingi mu byonna otubeere. Embeera eno eya COVID-19 gye tuyitamu Katonda waffe ogiyinza, kubanga oyogera mu kigambo kyo Zabbuli eyo 13 nti mponya endwadde zammwe zonna. Mukama ne COVID mwali. Era Katonda ayogera mu kigambo kyo Katonda waffe mu Yeremiya nti ndi Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okunnema. Mukama tewali kikulema. Ebiro n'embeera bye tuyitamu Katonda waffe nga bizitowa tuwa ekisa kyo. Naye ate Mukama n'embeera eby'okusanyuka otujjuza ebirowoozo eby'okwebaza. Otuwa omukisa wiiki ng'etandika. Mukama tulaba obulungi bwo n'ekisa kyo, totuteera totukuleka. Tukwetaaga nnyo Katonda waffe. Bulijjo Katonda waffe tunakkakkananga g'osigale ng'ogulumira. Mukama abalinza akameseji tubasabira. Mukama katuuke, kaleme kuba kakusuubiza busuubiza naye Mukama katuuke. Ate ne kanaalwo okutuuka Mukama otuwa obugumiikiriza. Nawe kataatuuke Katonda waffe bulijjo situli ku kameseji ako ojja kutulabirira. Tuwe ekisa kyo mu byonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo ogutaliiko bulima newankubadde obuyinike gubeere ku booluganda mwenna mwenna mwenna, abasobeddwa gubataase, abafiiriddwa gubakubagize, abayala gubaliisa, abali obwerere gubambaze, abatulugunyizibwa gubataase. Gubeere ku Uganda yattu, ku Buganda yattu, ku nsi yonna. Gujjanjabe, gulabirire, gutusanyuse kaakano n'emirembe ekitaggwaawo. Yesu anjagala mmanyi byonna ebirungi alimpa ampite erinnya lyange ambeera n'ekisa kye ntambulanga sikyatya Yesu muvumi wange mu biro by'enjala n'essa era bw'ennuma ennyonta antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Si kirungi nsanyuke, si kirungi njaguze, ne bwe ndifa talindeka alintuusa muggulu eyo gye nnabeeranga mu maaso ga Katonda. Ebitali bibyo bijje mu bibyo. Aweddemu essuubi. Yusufu omuwulidde ng'ali mu kkomera yagenda n'omukisa. Mumuwulidde yonna gye yatambulira nga baganda be bamusuula mu kinnya. Tulaba nga Yusufu yadde nga yalina omukisa. Naye era Sitaani ayagala nnyo omuntu ow'omukisa atwalibwa mu kkomera. Naye era akola ki?
atambula n'omukisa gwe. Gw'olyawo olowooza nti ebyo byakoma. Byonna biwulidde nga tubyogera. Ofunyeemu ki? Bingi ebibatuukako. Nolowooza Katonda taliiyo. Abamu ne mutuuka n'okumwegaana ng'olaba kikuyitiriddeko. Naye otambudde n'omukisa. Mukama abeera naawe. Ate Mukama omuntu gw'awadde omukisa teri asobola gukuggyako. Mwebale kulaba Wonders Just. Mwebale kulaba programu yaffe. Tukyali ku Yusufu ne Sunday ejja. Sunday eno tubadde ku Yusufu. N'eri eyaggwa era twali ku Yusufu. Era tukyali naye Yusufu. Byonna bye muwulidde era tugenda kwongerezaako Sunday ejja. Tukoze ne Reverend Elisa Mayanja ne Reverend Enoch nange omuweerezaawo Juliet Nanteza, Simon Peter Male ne Faith wano ku Skyview Restaurant Muganzi Lwaza Katwe. Mwebale okutulaba ne Sunday ejja sawa 4 tujja kuba tubatuusako programu yaffe. Katonda akwagaza ki?